omulungi tabulako kamogo naye penge tabuzeeyo kamogo ke yalabye ku mukolo gwe nakuweereza olunaku olw'eggulo ogwa Chosen Becky wamu n'omwami w'omulungi amanyikiddwa nga Ssekajja. Wano ku SMX Media kankuwe ku highlights ezimu z'otasobodde kubeera ng'olabe ne analysis y'omukulu penge ku mukolo gwonna nga bwe gwagenze mu maaso. Mukimanyi Muniya Family yavuddeyo na congratulatinga abagole baneeno n'abaagaliza obufumbo obulungi obulimu essanyu n'ezzadde. Nene ate yaleseeyo kali nkusaba Chosen Becky abaana be twazaala tubakulize mu ssanyu mu mirembe n'okutya Katonda. Naye sofa penge bwati bwagamba. Okwambala ko munnyumidde Chosen Becky onnyumidde nnyo. My sister onyumye ka green kannyumidde nnyo kokubye n'omuvubuka anyumye nnyo. Omuvubuka anyumye nnyo ebyensusso. Ssekajja onyumye bambi sijja kunafuya. Chosen Becky onyumye. Makeup abadde on point. Gomesi ebadde on point. Simairo ebadde on point. Akaviri ke kabuzeemu kubako okakola straight wakoseza ate lujjo lwansuwa. Lujjo lwansuwa. Wavumbise lujjo lwansuwa mu kyoto no batanko kukola ka straight. Nibabe ko ngeje bakagatika kati enviri tezibadde. Hapana. Chosen enviri tezibadde hapana. Izo nagisingereri tezibadde enviri naye nga makeup onyumye ka green onyumye enjalo obadde onyumye n'enviri ezo wadde nga yetisa omuwemba ne mama tutambulira okwagwe mukolo gwo gusoose bice birabinda bituukiridde omukwano gwe mweraze gubadde mulungi nnyo nnyumiddwa nnyo ng'omunuuna omukubye kiisa ate ne nkulaba nga atayagala ne kukuba kiisa ate n'ojjawo omwo abadde awunye entungo nakugambye Ssekajja ayagala nnyo okulya omulondo entungo emmwanya ate nabbirira walagi kati ze ntegedde nti ate alufu ogiwulidde kuba ndabe naawe ojjawo oluba bindabi ng'ojjayo oluba ng'olabira ddala entungo efuuse entungu era baŋŋambye abadde awo nti omukubye akaaba n'ogamba mbu habi walidde emmese ebyo mujja naye bimalira mu kisenge naye ng'omukwano gwo ngunnyumidde nnyo gwe mulazaawo mu green